Abantu abatannamanyika muwendo basirikidde mu Nabbambula w'omuliro akutte wooteeri ya Sunrise ku luguudo lwa Rashid Kamis mu Kampala ng'ebintu ebiwerako bisirise. Kitegerekese ng'omuliro guno gutanze ku ssaawa 4 ez'okumakya nga kigambibwa nti guvudde ku dduuka etabula gaasi akozesebwa mu kukola sabbuuni. Naye ng'enzo otuuka wano teri kisigaddewo, byonna bikoze ki? Byonna biweddewo. Engeri gy'eri wooteeri kuteekwa okuba nga amasannyalaze obikwataganye n'omuliro gubeera mu wooteeri eyo kwe kuvudde ekizibu. Tutegeddeko nti waliwo abasuubuzi 3 abafudde n'abalala 6 abagendedde ku bisago eby'amaanyi. Tugenda kulondoola abasuubuzi abagenze mu malwaliro tumanye bali mu mbeera ki. Guno gutandikidde mu maduuka ga wansi ne gwambuka waggulu okumalayo ekizimbe kyenkana eky'emyaliriro egiwera 7. Embeera ebadde yavaawo mpitewo wakati w'abasuubuzi nga bayayaana okutaasa emmaali yaabwe ekireesewo akalipagano k'ebidduka. Poliisi ereese abawanvu n'abampi okubadde n'abazinyamooto abalonaganye n'omuliro okuguzikiza. Olw'omuwendo gw'abantu abadde abangi ab'ebyokwerinda bagadde amaduuka gonna agalinaanyeewo ssaako n'enguudo okwewala gakyala kimpadde okwesa omukisa ogwo okunyagulula. Kyokka omuliro gweyongedde olw'ebyuma n'emipiira egitundibwa mu kizimbe kino nga bakiraba ebigwongeramu amaanyi. Poliisi yeegatiddwako abavubuka baleese obukodyo obw'enjawulo okulaba nga bataasa abantu abadde balaajanira waggulu mu kizimbe. Abamu bano balabiddwako nga bawalampira ku migugu okuyingira waggulu mu kizimbe okusobola okununula abantu era nga basobodde okuggyayo 8 n'ebintu byabwe wakati mu bunkenke nga n'ababaddeyo babatenda obuzira. Tugezaako ng'Abannayuganda okutaasa abantu ffe kubanga poliisi ebadde woyina nga talina kye yakoze. Wansi waliyo injini nnyingi omuliro mateeka guba gulina okubeera wakati. Nga ku mbaga y'ekutabula musiiwuufu era waliwo abantu abasalinkiriza ne banyaga ebintu omubadde TV, engoye ssaako n'ebyokunywa omubadde emyenge nga balabiddwako nga babinywa. Nkiwaliriza amagye okuva mu mbeera ne gatandika okubagoba n'ekiddiridde kuba amasasi mu bbanga okubagomboola ne babuna emiwabo nga n'abandi pikipiki bazirese ku ttaka. Kitutte akaseera akawerako nga poliisi erwanagana n'omuliro era obwedde emmotoka z'abalwadde zeetala okuddusa abakoseddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Minisita okulya wa Kampala Ajeti Minsa Kabanda, Lord Mayor Erias Lukwago ne Meya Salim Uhuru nabo batuuseeko mu kifo kino nga boogedde ku njego eno era ne babako okuwabula ku bakoze. Neebaza abaana baffe be bayita abageto abasobodde okuba nga batuyambako okurescuinga bano abantu kubanga bamenyeza amadirisa ne bayingira wano. Kirungi nnyo baseviza abantu babeetise naye natina babadde affected olw'omukka guno. So kaakati kye tugenda okukola kwekola natina abo tubakole ki tubajjanja. Kalaba mirambo 3 ne tusevinga abantu 8 naye mu byonna kitalo nnyo kitalo ddala n'okulaba abantu baffe bafiiriddwa maali yaabwe. Bwe tuba nga tuteekerateekera eggwanga tumanye nti ku buildinga gye bayita resilience y'eggwanga n'eya capital city ebimu ebyetaagisa kwekwipinga aba fire brigade okubanga balina obusobozi obulwanyisa omuliro mu kaseera akatono nga bwe kisoboka. Embeera ng'eno tusaba gavumenti nti mwanguwengako kati ng'amazzi gali wali kumpi naye ambulance aziba tezina we ziyita emmotoka ezizikiza omuliro tezirina we ziyita. Ndowooza tugenda kukwataganira wamu n'ekitongole ekya poliisi ekirwanyisa omuliro ne ministry okulaba ebizimbe bino ddala ffe ababikoleramu tuli seefu. Bannaffe aba Uganda Police okutubuulira
lipooti ekiviiriddeko omuliro guno. RPC wa Kampala North Moses Nanoka ategeeza nga mu kiseera kino we bakyakola obutasamu oyo okulaba nga bazikiriza ddala omuliro ng'okunoonyeza kutandise. Tetunnakitegeera kusaawa zino tuli mu kulwanyisa omuliro tugulabe nti omuliro gukola ki gukendeera twakisesinga rooms ez'omu kizimbe tulyoke tumanye ki kyennyini ekireese kino obuzibu buno n'abantu abakoseddwa abantu abafudde mu buzibu buno bubaddewo. Disani Mutyaba ne William Buyondo ebyokusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.